Obed Baguma ow'emyaka 33 ne David Munyirambe ow'emyaka 36 bakidde bazadde baabwe n'aboluganda abalala 8 ne babatematema ne babatta. Abantu bano abona hamu abafiire bali bantu 10 zeni abanyekuli hairwaro bali bantu 8. Baguma ne Munyambire batandikawo enzikiriza emanyiddwa nga God Holy Spirit Son Man ne batandika okukaka bazadde wamu n'ab'eŋŋanda okubeegattako ne bagaana. Kigambibwa nti bano basigala nga beewera nga we bagenda okutta yenna aganye okubeegattako kyokka abafamire ne batakitwala nga kikulu. Obuzibu nintekereza aboojo abo abatemera abantu abo paka bayiniira habukuba paka babaire batali bomezi tebakukoragana nabataka kurungi. Kati mu kiro ekikeeseza olwaleero ku ssaawa nga 2 ababiri bano balumbye amaka g'abakadde baabwe agabaddemu abantu 10 ne babatematema 8 ne bafiirawo 2 ne baddusibwa mu malwaliro nga biwala ttaka. Ku makya ga leero UPDF ne poliisi bagezezaako okukwata abasajja bano kyokka ne baagala okubatema ekiwaliriza aba UPDF okubakuba amasasi nabagabattiddewo. Famire abantu 8 deni nabali ababari ne bayita bano nabo baikirwe bayitwa na habwekyo bona bayika 10 mbwenu amaana garahango obushoborozi bwono utwikiriza kurabira muri UPDF na polisi kandi bari ababiri n'amaana bitensi yona nabo bahendera barijiro munsi tubisiri kandi mbwenu ngire ngo tubagize bafira abo kwatwa atine kutubakwata babine moro. Samuel Ntirenganya amyuka ssentebe ow'Ebuswaka agamba nti bafunye okutegeezebwa nti famire y'omugenzi Munyambire erumbiddwa naye we batuuse basanze abatabani bakutte ttooki nga bali mu kubatematema. Twasanga aboojo bennyina bakugambibwaho bagenzi be bakwasire amatoki bakwasire ebipanga barumu ni baseera abo bakutema bagezaho bahambye abataka baire hamu na polisi abataka bayiruka. Ayongerako nti bano baali batandikawo enzikiriza era bendera n'ebibumbe bye babadde basinza bitwaliddwa ku poliisi ey'e Kagadi. Bakagenda bakora bendera yabu bagenda babaje bisani munju bayekora edini yabo. Lilian Rutareho RDC w'e Kagadi agambye nti abantu abatemeddwa bonna ba Luganda so si bayeekera ba ADF nga we bibadde bitandise okusaasanyizibwa ku mikutu emigatta abantu. Tubahamiriza ngo ekibireho ADF mwisirwa abantu banyu mukimanya aboojo 2 nibo bakozire ekikyona abantu abafiire 8 nibo babatematemire. Luteraho asabye abatuuze okumanyagana n'abatuuze be bawangaala nabo basobole okwewala ebikolwa eby'ettemu nga bino. Mazima mwino okwerwanaho okureeba ngu buli muntu yaba security wa mugenzi we tino ku polisi tino ku RDC ararijoko akamanya ng'omuntu harimu ruhango rukuhereza amaana ga sitaani ag'enjerejo. Poliisi egamba nti abafudde kuliko taata Yokoniya Isakara, Erinora Kabugo w'emyaka 64 nga ye maama, Oliver Kabugo w'emyaka 13, Ferdinand Baruku myaka 13, Masika Kabagenyo w'emyaka 3, Anifa Kabugo w'emyaka 4 ne Praise Muhindo w'emyaka 7. Abalala ye hamwe ne Boniface Munyirambe ow'emyaka 41 nga bonna ba famire emirambo gitwaliddwa mu ggwanika Kagadi okwongera okwekebejjebwa. Masitu mwebaze ne Ambrose Niwagaba Katoto be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.